Ate gwe nakukkiriza ne banyiiga. Very bad. Bruno ke. Badira ne bakola AI kiss. Nga si bituufu. Yali yaddala. Mate yali yaddala. Ate bwe kyaga ku banno Uganda ne bakipika laafu nakola kusinga. Negwawo. Okay, Bruno ke. A boys dormitory eno. Apart from ebyo byotugambye ebyokulanira eddembe ly'abasajja, music wise erina kyebagattako. Of course, like project esose eno. Okay. Kati kyalina project ate endala ezigenda okujja. Boys dormitory still tulina oluyimba baluyita nakowa abantu. Nalwo video yalujja very soon. Naye obuyimba bwonna ng'obuvaayo kibaluma nakowa abantu. Anti abantu boogeredde boys dormitory. Abantu bagikyaye. Mbu. Bannayuganda waliwo kye batakuba. Abantu bakyagadde. Kakati bano bo balowooza mbu tubaggyeko ennoobu. Otegeera. N'ekiyamba bo abayimbi bangi tebalina bufumbo. Bano betuli nabo mu business tubayita mu boys dormitory baleeta ebizibu byabwe bangi bali mu depression bafumbirwa abakazi abakulu babakuba baboozesa engoye bajjako amazzi ga taapu oyo Tamale mirundi junior yali anaaba nga yeetadde ebyovu mu mutwe omukazi najjako taapu ng'agenze n'emuttoyi omukazi najjako ki namugamba fiira y'ekiziiro ekyo gyonna emisango baggulu n'edi mu kifo ky'okugireeta ba epas abaana abayimbi emakindi bali mbufumbo butali bwakyeyagalire bali mu kujjonkera boys dormitory mu kifo ky'okuleeta emisango tukole ki tubayambe nga tunzika obaka obusemba eri bafaani bamwe tugenda Zanzibar naye musooke mulabe ennyimba naddala hujaja bless no man kas akayimba mukaagadde mwebale kali trending number 8 ku YouTube. And everywhere it's trending ne ku countdowns kayingidde tukasindike paka ku namba emu twagalize boy child bambi tubagalize tetugenda sukawo olunaku olwaleero